Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti yani media beyond the newsroom gwe mkutu sima kutu kwoli. Nzede ni ya kutusaka ensonga zisema songa. Ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Sharom 256 awereddwa bail. Ate kwoteekana Nobert naye awereddwa bail. Kyokka ate musajja mukulu Denirwa Salva Zidwayo eruzira. Binono bibadde bikyali bwe biti. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamuwa ate asobodde okubeera nga ayuguumya Busaabala ekiba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekibadde Busaabala mu njogera ennaku zino bagamba ono si muntu. Lwaki nyinza okukozesa statement bwetyo byonna obitegedde. Ate Dr. Joseph Sserwada avuddeyo n'abagamba abantu tebava ku polling station bakuume akalulu kaabwe. So n'ebirala bingi byensobodde okubanga nkukuŋŋaanyiriza kwoteekana okubanga nkuleetera. Sharom agambye abantu bw'oba oyagala enkyukakyuka ng'onaawona bino londa Kyagulanyi 2026 esigadde ennaku 22 zokka okutuuka ku lunaku lw'okulonda. Ekyo nkikujjukizza nze Deni abaweereza n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba vidiyo eno sooka onyempire like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba ggwe munywanyi andaba era ng'oberera twegatteko mu butongole ng'osubscribinga nyigawo mu kigambo subscribe then bw'omala onkone mu kade kanzigire mu personalize okateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ate ze tukuteerayo awo wennyini wano wennyini wenjagala ate okubanga tutandikira so tutandikireko bambi ku bigambo by'omwana ono Sharom 256 bambi nga yakaveeruzira buli alabanga oyagala enkyukakyuka londa Kyagulanyi Ssentamuwa ne wali ambulera waboti katonda muntu yenna kwegayiridde bangi ffe batukwatira bwereere n'olwokuba they can use the system against you. So buli yenna ayagala enkyukakyuka nkwegayiridde nga 15 January londa Robert Kyagulanyi Ssentamuwa londa omuntu akutambulera ate Makindye West mumpeere Zahra Lunika akalulu ekibuuzo kyonna oyo ye Sharom abagambye nga 15 londa Robert Kyagulanyi Ssentamuwa mitembo tolonda kintu kyonna kya yero nabagamba ate bannamakindye mu mulondereza halalo yirika nti kyannaku okulaba nga waliwo abantu basekinoomu abasobola okubeera nga bakozesa system ne bagimanipulating okulaba nga etuukiriza ebigendererwa byabwe so nga tebagoberedde mateeka. Ebyo nno bye bya Sharom bambi era kankuwekoko ebimu ku ebyo ebadde mu kooti nga bambi kasajja kattu bakawa bail. Accordingly, this application is allowed. The accused is granted bail on the following terms. You will execute. The accused person shall execute a non-cash bond of 5 million. Each of the sureties is equally bonded with 5 million. It is also not cash. You come back here on 3rd of Feb at 9:30. At 9:30. Bwatyo Sharom nga bamuwa bail ye million 5 ez'obutaliiwo wabula ne bamugamba alina okudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri mwaka 2026. Njagala okukulisaayo eruzira kuba tebibadde byangu era nkimanyi si byangu yadde akamu n'akeddagala si muniino wabula nzikiriza wamma nkuwa ebigambo bya Dr. Joseph Sserwada opasita wa Victoria Church wali mu Ndeeba abagambye mukuuma akalulu kammwe temuvaawo. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka naye olunaku olw'okuwummula olw'obwerende mu ggwanga ng'olw'okukuba akalulu luba lwakuwummula tebaayo ofiisi nzigule era bwe zibaayo tukisabye gavumenti kati olwo olunaku baggalewo ofiisi abantu bagende gye bazaalibwa oba gye babeera oba gye bakolera bakuba obuki
obululu balonde bonna abantu baweebwe chance okulonda naye nze akalulu kange njagala kutuulako bali nga wali mita nga 2 nze mbadde sikuumangako kalulu mbadde neemagazamagaza ne maloka kuba nenzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino naye kuolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu mujja kubba kamulala akange enkulabe ng'okasomolamu. Dr. Joseph Sserwada agambye nti ye ku olwo wakugenda olonda era n'akatebe ke kamwasajjute akateeke wali eri mu mita 2. Kino kiba kisindika sigino. Si ye muntu ayinza ovaayo okwogera directly, but kino kyayogedde olunaku olwaleero alifrectinga ku ekyo Kyagulanyi kyazze nga bagamba nti mukuuma akalulu kammwe, era akulaga nti kati ali contrary kuba n'abagamba nti temukuuma kalulu kammwe. Ababuuzizza mwagala kubba kalulu, gwe lwaki oba ogaana omuntu okuuma akalulu ke nga ssemateeka amukkiriza? Era n'abagamba nti nze obadde ng'obubaka obubagamba muwulirize oli kyabakola ki, kyabagamba mukuuma obululu bwammwe temuvaawo, lwaki obeera ovaawo. Ebyo nno bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, bya Pastor Sserwada byazzeemu Kyagulanyi byazzenga abagamba entakera. Kakati gwe abadde weebuuza abalokole nga teboogera era batubuulire asitandinze ludda wa? Kati Sserwada amaze okubagamba nti ekituufu kiri ki? Mulinda amalina bagamba nti ewa okutiikinga weewano. Bw'oba owulidde genda n'abakkiriziganya n'okukuuma akalulu kaabwe. Gwe bw'oba owulira nga Sserwada kyagambye kirinamu amakulu era kirina engeri yonna gye kikugattako. Kale katugende tulabeko ku bibadde saidi zeeyo Busaabala. Mubala kwa Egypt ng'agenda okwa weraze Uganda. Obwabasiru ng'agenda kwe Sudani weraze Uganda. Obubonero bwonna obwa Robert Mugabe ng'agenda okugwa eZimbabwe weraze mu Uganda. Obubonero bwonna obweraga nga Mobutu agenda okugwa weraze mu Uganda. Basebo ne banyabo njagala mubeere nga buli omu ajjukiza munne ti newankubadde tuli wano mu mulinnya lyo campaigninga naye amazima amatuufu zino tezikyali campaigni lwafuuka lutalo lwakwenunula kwejja mu buwange. Obubonero bwonna obulaga eŋŋenda y'omukulu watufuga kati bweraze. Obubonero obwalaga mu Tuseseko ng'ava mu buyinza buwebwo. Obubonero obwalabika nga Mugabe agenda ava mu buyinza bweraze wano. Obubonero obweraga nga Bashiri agenda ava mu buyinza byonna byeraze. Ekitegeeza nti kano ke kadde yakatuufu ak'okulaba nga bannayuganda balaba ku nkyukakyuka. Era mu bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu abagamba the right time is now and a change is coming. Enkyukakyuka ejjera akadde ak'okulaba ku nkyukakyuka ke kano. Bigambo byani? Bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Lwaki avuddeyo n'akola statement efaananako bwetyo? Leero campaigns azikutte kannabwala. Njagala kuwa katambi kano owulirize wano. Buli ali wano njagala ojjukire tumulayo ennaku 22. Tumulayo ennaku 22 yezi kyawera. Tumulayo ennaku 22 okola okusalawo kuno. Baana ba maama njagala okubasaba. Buli ali wano buli lunaku oluyitawo njagala okusaba obeeko kyokola. Oba okubira abantu 2, 3, 4, 5 essimu obajjukize bamanye lwaki balina okulonda Uganda empya. Ekyo bwe tukimala baganda bange mukozese social media yammwe nga tebannasalako internet. Mukozese
tiktok nga tebanasalako intaneti njagala batuuka okusalako intaneti nga kyakwadda nga tebalina gwe bakyasobola kusiba nga tetukyasobola kudda mabega ekirala nga 15 mu bukeerezi bwa nkokola nga 15 January mu bukeerezi bwa nkokola njagala lugenda okutuuka nga buli muntu gwofaako oyogedde naye nga mikwano gyo bamanyi ekyokukola kati mukeere ku makya mukeerangawo bukeezi muganda waffe ayawandise ekipande n'agamba the judgment day is on January 15, 2026 bannayuganda ffenna tuli balamuzi ate nga mwana wa maama oyogedde mazima ku lunaku olwo tuzzenga tubagamba nti nga 15 buli omu agenda kuba mulamuzi ekkooti y'abantu egenda kutuula nga 15 January njagala okubasaba mwenna mugende musale omusango ogwo omukubi gwe bagoba ku nnyanja olwo lwe tugenda ogusala gwe bawambira ettaka oba gwe baagala okusekula ku ttaka olwo lwe tugenda ogusala. Agambye nti the judgment day is on 15th of January. Gwe bagoba ku ttaka, gwe bagoba ku nnyanja, gwe basiba, gwe bawamba, gwe batira omwana bonna, whatever case it might be, the judgment day oba olunaku olw'okusala omusango luliyo nga 15 nti mukozese internet, mukozese buli kimu nga akadde akatuufu kakyali kubanga gye tujja bagenda banga bagisalako naye bwe banaaba bagisazeeko wa we tugenda okubeera. Baana ba taata Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'atyo bwabakunze era obubaka bwe gye muli si bulala wabula bwebo wabula nzikiriza nkwongera vidiyo endala eriwa yino. Bobi Wine ababuuziza temuliiwo nti weetuli n'asooka kuba abantu awo omuziki era obubaka obw'enkyukakyuka mwana tutabukomezaawo wabula abawadde kye basinga okwetaaga okuwulira n'okubeera nga bamanya buli sekinoomu. Muganda wange andaba ate era angoberera lwaki sikwongera vidiyo eno nayo n'ogiraba nga bweri. Kubamu akafaananyi nga munnonze nganze pulezidenti wange kuliza nga bajja bagamba pulezidenti wa Uganda alina biiki Busaabala. Bobi Wine anoonyeza akalulu n'akyamula abantu b'e Busaabala era waabalese nga mpawo n'omu atoma anti yabagamba tujja ba mu struggle nga tusanyuka ebivulu tubikola tubigendamu ate nga tuwasa nga n'okweyagala bwe tuyagala ate nga bwe tulwana. Si byange bigambo bya Bobi Wine bw'atyo bwe yabyogera wabula njagala kuwa vidiyo eno Bobi Wine nga tannasimbula biki byayogedde leero.
ntya nno mukama akkiriza n'olwaleero ne bukya leero tugenda campaigning nga tugenda kwogera n'abantu abantebe municipality ne Makindye Ssaabagabo nga nkakasa abamu mwabadde mufunye information tuluddewo okusimbula kubanga venue zaffe zasoose kutaataganyizibwa naddala ey'Entebbe municipality. Twabadde tulina kutandikira Ntebbe tumalire e Ssaabagabo naye ab'Entebbe bakabakiryaringa kati era bali mu kuteekako byuma n'okumobilizinga bannaffe tubasangeyo ku venue. N'olw'ensonga eyo tugenda kusooka Ssaabagabo era Ssaabagabo information gye tufunye nga bujjo bwe bakola effujjo lye bakola ku bantu okubagaana n'omuntu okuyimirira mu luggya lwe okuwubira omuntu gw'ayagala babagobaganya naye mu mbeera yonna tugendagendayo tusinkana abantu baffe twogere nabo. Venue yaffe egenda kubeera Busaabala mu ngeri yonna gye tunaatuukayo tujja tuukayo naye era tuze tubakubiriza ffe tukole ekituufu ffe tukume amateeka ffe tubeere disciplined. Poliisi n'amagye bwe bakola ebikyamu ekyo kikakata ku bo era be bajja okubitebya. So n'obugambo obwo njagala okuyita bugagga meeya waffe oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ng'asimbula okuva ate ku kitebe kya NUP wayasimbulidde okwolekera ebitundu ate munnange by'e Busaabala. Kugambye leero kibadde kijjobe era byonna mubiwulidde. Babagobaganya naye mu mbeera yonna tugendagendayo tusinkana abantu baffe twogere nabo. Venue yaffe egenda kubeera Busaabala mu ngeri yonna gye tunaatuukayo tujja tuukayo naye era tuze tubakubiriza ffe tukole ekituufu ffe tukume amateeka ffe tubeere disciplined. Poliisi n'amagye bwe bakola ebikyamu ekyo kikakata ku bo era be bajja okubitebya. So n'obugambo obwo njagala okuyita bugagga meeya waffe okulembera Ssebo musaala. Lwaki nziza akatambi ako kugirayo ekintu kino nti Bobi Wine tumwegendereza nti byonna byakola tasimbulangako nga yerabidde oteeka omutonzi ate munnange mu lugendo lwe okulumukwasa. So kaba kabonero kanjawulo eri omukulembeze yenna akola ebintu byebifaanagirizaakokko bwe bityo. So okusomoozebwa kwokubaddewo era ab'ebyokwerinda embooka ennyose bakubidde ddala abantu wabula bingi bye tukuleetera naddala ebivaayo Entebbe nammwe abatulaba ku The Exclusive nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi kwetuli tubaweereza live mwe abatulaba ku The Exclusive era tubeebaliza ddala ne ssekwebaza yenna olw'omulimu w'amatendo ate gwe mugenda maaso n'okubanga mukola. Nze Deni tuli ku BTN Media nkujjukiza nti ovunaanyizibwa kikomeje ku kinaakyo eri ensi yo 15 tugende tulonde buli omu alonde omukulembeze gwalabamu essuubi. Baana ba maama munzikirize mbatere wano tusisinkane nga aguludde ne akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.